omwami n'omukyala Dr. Katumba omuno Uganda Collins bagala officially handinga over ekirabo eri famire y'omwami n'omukyala Apollo Biru. Amina. Era tujja kusaba DJ kabataddemu akayimba kange kalite asonoze baddemako omwami omukyala omwami omukyala omukadde Apollo Biru era twagala okusaba ekirabirizo ky'otaloga kitumba statement eri yokka okukambanyiriza katukolere statement yemu mukadde tusi nyo nnabereka ko mukadde Apollo Biru abasebo nga benasuubiza nti ebigambo bijja kuba bitono njagala okubategeeza nti omukadde Mubiru atukulembedde okumala ebbanga era atukozeemu omulimu akuzizza mu kukkiriza era engalo nze nkolera ku ministry naye ng'oluusi baisaawa 12 tunyumya naye naalaga nti yatuusidda ku new vision oluusi ne mubuuza watuusireyo otya wayiseewa ekirowoozo kino nakifuna era netuukira muganda wange onokola ebuyinza ekwatana naye netubatakata tuseebe ku kusente etukukulira emmotoka eyo emmotoka weeri Collins, make one statement. Bufumbo obutukuvu ne mukono waffe Margaret Mukadde Apollo Biru muwe omuzinga bayagambye badde driver we yenda kumuwa kaadi yange atekema amafuta gabitwala abiri omulala
New model. Akulira. Yeah. It's okay. Mama linda ko mama linda katono. Abolugambe butukube ffe tuli mu kintu. Soko teke moyire. Tukusa papa chiwe. Erinnya lya Mukama waffe lyebase. Saala ya kusaba bannange, sawa ya kusaba. Katonda affe omukulu omu. Ensi yo n'okujjula kwayo. Tolina lunaku lwokeerewa kukola nga bwe weetaaga okukola. Kukolera mu kiseera ekituufu. Twebaza olw'ekidduka tuweereddwa omukono omuzaanawo n'amaka ge. Katonda waffe omukulu omu obeerenga omugoba w'ekituuka kino. Katonda waffe omukulu omukulu obeere omukuumi bwakyo. Katonda waffe omukulu omukulu kakibeere kikumu olw'okukuweerezanga bulijjo. Twegayirire Katonda waffe omukulu oyongere bingi ate n'obulamu obulungi olw'omwaka gw'omukono omuzaana w'omubiri okukuweerezanga n'okuweereza eggwanga lye n'amaka gaabwe bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Basaba ne bannyabo tweyanzizza tugenda kusaba Dr. Robert Mutumba awegenda okuyita bannange. Okugenda maaso kusabira emirimu wamu ne Margaret Najjuma Mubiru. Omwagala ennyo, omusanyusa ennyo, omuseemu ekitiibwa, okubeera ddala naye mu bulungi ne mu bubi, mu bwavu ne mu bugagga, mu bulamu ne mu bulwadde. Era okyamusuubiriza ddala ng'okyayogerera ddala okuleka abakazi abalala bonna obeere naye yekka ebbanga mwembi Mukama lyabawadde okubeera abalamu. Nakola nga bwekyo nga Mukama ayogerezebwa. Nyabo Margaret Mubiru okyayongera okusuubiza omwami w'oyo singa bwe mwalayira okubeera mu embi era okyagendera ddala mu maaso okumwagala omusanyusa omussaamu ekitiibwa kubeera naye mu bulungi ne mu bubi mu bwavu ne mu bugagga mu bulamu ne mu bulwadde era osuubiza nti teri mulala yenna
ojjako okubeera ne Mubiru yekka ebbanga mwezi Mukama ly'anaabawanga muli balamu. Nakolanga bwekyo nga Mukama ye mubeezi wange. Njagala okubakwasaayo Bayibuli. mpita abantu bonna abali wano okuba bajulibwa anti nze Mukono Mubiru twagwe Margaret Mubiru era neera okubeera mukyala omugate ekiseera kyonna ekisigaddeyo paka Mukama okufa bwekubitwalukanye. Pita abantu bonna abali wano okuba abajulirwa nze Najjuma Mubiru twalagwa omwami Mubiru okuba abazze wange omugatte tutuusa okufa bwe tulitwawukanya Omukama ye mubeezi waffe. Mwami Anikwebuuta kutika akamawulire TV mwami ono yesekanyako Henry muwandiisi olupapula lwa New Vision ate era aweereza n'enku aba TV emuku TV zaffe eziweereza bulimi Olungereza. Twagala okuyezaliza ba Mubiru famire mwami n'omukyala kama yabazidde bano abatuusa kukulembera emyaka 15 ate era tulowooza nti mwakatandika butandisi kuba mukyali bato nnyo abanga bakyali abato kyali bato nnyo so Mukama yebali kubanga batuusiza kukulembera emyaka 15. Mukama w'amaanyi bwebakola kimanyi nabadde sirina kubeera wano leero olw'okusomozebwa okuyita wano naye kiro gye tuli wano naye akoloono lutudde wala tabalinde nga bwabagambye yapo mulioza wakagala bili ndanga na babuli mwasema chali bakuba bade bala mwana mwa mwana ya bila ndio bakubisa yawe na mwezi kwende ngumu sana sewe wale kwenda msajja mgonji mwani Mubiru che mwani koti msajja ayagala nnyo Katonda atera ayagala nnyo family seulembera nyinga naye musobola kugerera bisuka bili msajja amanya nze Muluta Hannington atuukirwa akamawulire ku Bukedde TV. Neebaza Katonda olw'ekisa kyawadde mukadde waffe Mukono Mubiru olw'okukulira emyaka 15 mu bufumbo obutukuvu. Nina essanyu lingi n'okumwebalizaako omu ekkanisa gwe yeekozeemu bamugulira ekiryoka. Neebaza Katonda olw'ekyo Katonda akimumalire amuwe essanyu famire ye n'abanaye bonna n'abadiventi baweerezaamu olw'ekisa kya Katonda. Mpita Mary Kagaba Magola, nkola ne New Vision, nkola ne Apollo Mubiru. Actually tutuula Fembi. Ekyemanyi ku musajja Apollo Mubiru musajja mukakamu ate musajja musabi. Omusajja ayagala abantu be kale family. Kubanga every time he talks about ayogera nnyo ku family ye. Omukyala, abaana, ate mu office eyo ffe tumuyita mukadde w'ekkanisa. Ffe abaana abasinga obungi tebamanyi oba kanisa ki oba ki, naye ffe tumanya erinnya mukadde wa kanisa. So n'abaana bwe baba nga baagala counseling obuntuntu obwo baba bali mu argument egy'ebintu by'ensi ne barefaringa wama mukadde w'ekkanisa gw'ogamba ki kino okyogerako ki. So tubeerawo mukadde w'ekkanisa oyo bambi n'atuwa advice, abeera na counseling, olaba nga akola naye olaba abantu bazze okuba counseling awo. Ffe tumwenyumirizaamu nnyo, especially me nze abeera naye nnyo mukwano gwange. Ate musajja ajja very early mu office. Owulidde musajja talina motoka, ffe abalina motoka tutuuka oba nga ssaawa 2:2. Apollo talina motoka ave Mukono
naye mu office abeera mu ssaawa 12. So he's very punctual, he's very dedicated, and he's very, very calm. Amanya gange za Henry Sekanjako ndi mukwano gwa Apollo Mubiru ngena mwogerako mu ngeri bbiri nga ewodawe church era nga mukozi munnange etandika ne church. Apollo Mubiru musajja musabi nnyo. Apollo Mubiru ye muntu obeera ng'oli down naku encourage ng'akozesa Bible verses oba Bible nakuwa ebigambo byesobola okuyimirira singa oli wansi. Ye muntu omubulizi w'ekigambo ku mulimu ne wabanga bonna bwe wabeera akozesa ekigambo okubulira omuntu n'amulyawo omwoyo. Era yensonga nazo lwaki bamuyita church elder ennyo lyamusaanira ddala kubanga likozesezza mu bintu obulamu akubulira ekigambo mu mbeera yonna gy'obeeramu kwencouraging okubanga oyimirira ku kigambo kya Katonda noba nga ate oyitambuliza ebiseera nga nzize ku mulimu. Apollo Mubiru namusanga ku New Vision omwaka gwali gwa 2009 nabanga nkwata ku mukono nali nakava ku university nabanga nkwata ku mukono na encouraging engeri gye bakolamu amawulire nanjigiriza mu bintu bingi nnyo ng'era ku mulimu kakati njogerera mukama waffe era akoze ebintu bingi nnyo okuba nga atugunjula mu mawulire n'ebintu ebirala ebyamaka buli kimu abaddewo ku lwaffe ng'era muyozaayoza okuba nga atatuuse ku kola eno nnaku olwaliro lyatuuseeko emyaka 15 mu bufumbo era mbasabira emikisa mingi ddala beyongereyo mu bufumbo bakuze abanaye bulungi balina ku bazzukulu baabwe. Amanya gange Margaret Najjuma Margaret Mubiru mukyala wa mwani Apollo Mubiru. Nebaza Mukama kubanga tuwadde omukisa ne tutuuka mu bufumbo buli myaka 15. Siffe naye Katonda yakikoze kuba tekibeera kyangu. Twebaza Katonda otuwanirira era tumwebaza okutuwa omukisa ne tumuweereza kubanga tuweereza Katonda ne mwami Mubiru bukyanga tufumbirigano okutandika ku mwaka gumu paka emyaka 15 gino nga tuweereza Katonda. Era twebaza Mukama ebirungi byonna byatuwadde, atuwaddemu abaana 3. Mukama ekirala kyatukoledde nammwe mukirabye bannamawulire ababaddewo tubadde tetukisuubirangako nga tulowooza kuweerera abaana bamale okusoma tulyoke tufune ssente tugule emmotoka naye olw'okuweereza Katonda tufuna ekirabo ky'emmotoka. Twebaza Katonda atukoledde ekyo n'abatulumiridde ne balaba nga kyetaagisa okwebaza mukadde w'obuweereza bwe tufuna ekirabo ekyo. Twebaza bonna abatubeereddewo obufumbo buno nga butandika paka nakati kuba tetusobola bameshoninga naye babadde bangi abatuleze kubanga marriage si nnyangu naye batuleze mu mbeera ennyangu enzibu ne tubeera nabo ne twesigama nabo. Tubeebaza n'ekkanisa yaffe okubeeranga wamu naffe mu bufumbo buno. Twebaza nnyo Mukama, twebaza ddala ne mwami Mubiru gy'akola siyinza kwerabirayo kubanga bukyanga tufumbirigano badde akola ku New Vision paka nakati. Twebaza bakama abo mugumiikirizanga okusinza ku sabbiiti kubanga babosi abamu bakigaana naye tubeebaza nnyo New Vision mwebali nnyo mwebalire ddala ne bakozi banne bakoze nabo Mukama abawuliriza. Obubaka bwe eri abawala abatannayingira n'abo abakayingira mu bufumbo ku ngeri y'okubukwatamu okutuuka ku gwe kyotuuseeko. Abawala abato kyembagamba obufumbo bwetaaga kugumiikiriza. Marriage is beyond a gown. Abamu bafumbirwa nga bagala kwambala gawuni ez'ebbeeyi ennungi n'abaami abazimbye amayumba ag'ebbeeyi. Naye obufumbo ekisinga okubuyimirizaawo kwagala Katonda n'asooka mu bufumbo n'okubeera ng'oli mugumiikiriza n'okubeera ne total commitment gy'olayira mu maaso g'abantu wali bagiyita total commitment n'omanya nti wakirayira era ojja kitambulirako. Abawala bannanga abato oba nze kati nkuze naye abawala abato nkibakubiriza kubanga marriage kati zifudde naye ate bwe tutaba na bufumbo tetubeera na ggwanga ki. Twebaza Mukama omwami n'omukyala Mubiru okuza emyaka 15 mu bufumbo. Twalabanga kyansonga okwebaza Mukama kubanga atukuumye abamu batandika n'ebitabo awo. Ekitiibwa Katonda kyatuwadde okukuumya emikisa ne byonna tusaanye okwebaza Mukama. Emyaka gino 15 tulabiddemu okugwa Mukama, tulabiddemu Mukama Katonda ffe ng'abeera naffe.
obukolebwa ebintu si bingi nnyo commitment timukubyo okwagalana ate nekubiribisa twebaza mukama ne bakwano baffe abatuwadde ekirabo ky'emmotoka mu pulaani kibaddemu nesikyasi kibadde kyakati naye mukama abawadde omukisa netwebaza n'abantu bonna basobola okubeerawo emu alina kyakoze emanya mukama bubaka ki eri abavubuka abatandika obutandisa obufumbo ababubaddemu emyaka n'emyaka naye nga tebannaba kusalawo? bayibuli egamba nti omukyalo omutuufu oba omulungi abeeri mukama osaba katonda okuwa omukyalo omutuufu ajja kumukuwa bw'otandika ekyasooka n'okisembyayo tufuna mukisa naye njagala kutegeeza abavubuka kubanga njogera nnyo nabo era bakwano bange wano tubeera n'embaga nnyingi nnyo n'ebintu birala bingi naye genda step by step ekisooka kyobosooka ekiddako kyekiba kiddako omukyala gwofunye ng'oyise mu makubo amatuufu naddala mukama nga mukuwadde oyise mu bazadde nebyonna mukama akubeeramu omukisa katonda ajja kuwa omukisa kutendeye tubaddeyo okutambula naye era tukirabe nga mukama akikola kubanga nebyo mukama atukoledde eggulu etusatu naalongo olwomuteraga naalongo nakitendekaida nze ndi muto wa Magi yambadde omulimu combination yazose yagambye sikaaba naye yobetaka otatumula naye yagambye sikaaba era sikakaaba akunga bagambye tebakaaba muganda wange kyenza okukwebaza Mubiru webale kwagala muganda wange mwalimu muganda wange yawula agamba ayagala kufutwa gadde wa kanisa omwami ayagala Katonda ekyo twabadde twoma nagamba akwebaza ebirungi byomukoledde okumuguluukiriza muganda wange aba afa buli lunaku era twamutuula nfa obulobi naye abami bonna batudde wano muyinza obutasobola kugumiikiriza Magi naye mwana gumiikiriza mu buli mbeera bamyaffe okukole era tubasabira mukama tukobe wano wakyabuza emyaka 2-3 akuwe kyosinga okwagala omuwadde kyasinga okwagala mukama abawe omukisa. May we live in honor of God's favor, and may we live to see the goodness of God. Surely we will see the goodness of God. Nina abasumba b'engoberera mu US omusumba omubamwita Nucleus Nero atwala ekkanisa okuyunivasite eya Margaret omwaka guno yakiyigiriza kyebayita unrealistic faith okubeera n'okukkiriza okunene okusaba Katonda ebinene ebisingawo okayakirira omwaka nemugamba mukama I need and I'm requesting for a breakthrough. Is this how God has answered? Yes, and He is still answering. May His name be praised. May we live to see the goodness of God. And may we live to serve Him more and more. The time has never lived. Bwemanga okukola nnyo alibola nezize waffe abasajja abakola bagamba omusumba tutwaleko ne bagamba abantu bamanyize busumba wawamu ne bantwalako naye waffe nyembeera kuteeka babeerayo abantu abamu balungi abamusiba lungi
ewaffe waliwo tubeera mumanyi wetwagala nyo okuyonja waka naye muntu akuyitako wadde oli mugudoyera kubanga alina emmotoka nga tokirina. Mukama bwe yaza nate ebisobasayo abali batambuza baleka kumbuza kubanga afunye emmotoka. Ensonga zaabwe ndowooza kubanga balina emmotoka nesiirina. Mukama agitaddewo abalabe bo alibaswaza. Nsumba yatugamba nti when your enemies come to fight you, the Lord will scatter them in 7 fingers. I think there's 7 fingers. Amen. So the Lord has reconstructed us and has made us brave, has blessed us, and we are here to live and witness the goodness of God. May you all live to see and how to show God is favor. Amen. Mufumba mukama w'omusanyumira mukama w'obusa. Ono omusajja ayagala b'episma ministry tujja kukitwala. Enaku zino commissioner. Enaku zino commissioner. Mukama wetaliwo commissioner. Talantumbira ffe mukama ajja kubikolako. Nammwe mmwe. Times mukama w'obusa. Amen. Ambassador muyingire tugolokoke.